السلام عليكم ورحمة الله. اللهم يا الله رسولنا والسلام والمسلمين اللهم يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وعافيا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا اغفر لنا اغفر ابائنا وامهاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله الإسلام يوغانا. Wale kwamba jetezo n'abalala abatannaziweerwa mutuukirire ekigambo ey'obusiraamu awamu awo bw'otuuse wano tujanjaba bonna kugenda kubeera were kusasula. Tugaba kabaka tukisadde nabo wano Nilitokali wali siya bana nilitutule banabiyeko badesa bachiya ate abeko bakabatusa eri abasiramu sinabachiya banabye nibanyuma siko bakwe Allahu barakatuh tunaseka kuwagalana chokubiri abana bawo modde okusoma kaga kumande abasiraamu eta abaana basome kusomera neddiini mu luwummula baliko okutayaaya ewiiki eyo ewedde waliwo abajja nebalimba abazadde omuzadde omu tibaagala abaana abasanga omupiira bomitwalo esatu ne babawamba abaana baffe mukole nabo alina emirimu atomelesa kusoma wano genda n'omwana wakolesi asome akole obeere naye ku mulimu olw'obudde kubanga abantu bangi ne basoma waali wano bisika wali naye mbasaba abasiraamu muwengayo omujja muzikiti wano muweeyo noziba katini kaweeyo tulina obwetaavu nasentebe wano fe tulina amaanyi g'ekizekitivu amaanyi gava muki mumwe ekiranga bakubiriza kukola omuntu akola amaka gajakola ga mirembe omuntu agatusuddewo okubakyawo ng'ovaawo awaawaawaaku kayita obuzibu waka mbasaba abasiraamu tukole nokuba akalimu katono kola ate ovawaka wakirekawo ebbiri oba esatu naye toviiramu awo ng'otambule omukyalo mulekedde ani
abasiraamu n'abakyala bakole bagenda bakabizinesi obalunda nkoko obalunda kyokka abenga akola sina bindi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabiddwa wano batoleko salamu erinnya eryange Abdurashid Nswata Kanakulya mu University Bobo wano ku Ssaza yempangaanira Lugazi ab'Ekitega Police. Omusajja musomesa, omusajja mulimu era n'omukozi w'ogwavulugira wakati. Musalamu itono kiyinza obagamba nti Allah atugambye tuyingire mu Busiraamu tubeera bw'olaba otya ng'omuntu okuva okumu kuli mu nnyumba okulala kuliwa obeera wa? Oli mu nnyumba oba oli wabwe? Ate tutereeza enzikiza yaffe akiida, oba tutereezezza akiida ojja kufuna ebizibu binene kuno ku nsi n'okunkomerera. Sijjaku okuwangula okusinga naye nfumitirize Allah kyale tuyingire mu Busiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubadde twogera ku nsonga ya nsaalwa. Nembaga nti ensaalwa eno eri inborn muffe buli omu agirina. Kyova olaba nti yali omuntu omu abagumiikiriza. Kigambo okugumiikiriza kikulu nnyo mu Busiraamu. Okusigala ng'otudde wano naye ng'omuzikiti gubadde gujjuvu, abatono ne musigalawo nga mukyawuliriza, si lwakuba nti temulina wammwe, naye olw'ensonga z'Obusiraamu kikulu nnyo. Era ekyo kyebazanga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'aga nti bwe tubeera mu muzikiti nga tuzze ne tusaala, eswala ne tugimala naye ne tusigalawo olw'ensonga ez'Obusiraamu, because tosobola kusigala mu muzikiti okujjako nga waliwo ensonga egira ki. Ate ensonga eyo eteekwa okuba nga Islaami ya Busiraamu. Kati Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeezaga nti abo abasigalawo ne batuula Allah assazi malayika. Bw'assazi malayika tazissa nga bali bakyaliwo abagenzi. Enebera papasi nga yammwe abasigaddewo abagumiikiriza. Allah n'assazi malayika n'aziragira zijje zibawambaatire, ze tutalaba, zibabikka ebiwawaatiro. Mu kaseera kano ne zitandika okuwuliriza buli omu ky'aba ayogera, buli omu ky'aba asaba. Era bwe tusaba mu kaseera kano nga malayika nazo ziammana nti ziddamu amiin, Allah agire ki? Ayanukule. Kakati gweobalera atudde wano olwaleero, kino kyengera ky'olina, n'olwekyo tolowooza nti omaze budde tolina kyogenda kufunamu, Allah ajja kuwamu ekisinga obulungi. Era mu kaseera kano ke tuliwo ogezaako n'osaba Allah ebyoyagala okusaba, malayika zikubuutikidde zijja kuddamu amiin, obeere ng'oyanukula. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. bakadde bange ab'ebitiibwa, olukiiko lwe tukulembera nalwo disitulikiti eya Mukono, olukiiko olukulembera masjidi eno, bakadde baffe abava mu gavumenti y'ewakati, bakadde baffe bonna abava
obukulembeze bwaffe obufuga Uganda eno yonna nga bweri. Mwenna abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange abalungi, obubaka okuva mu disitulikiti yaffe ey'Emukono. Okusookera ddala tubasaba tutambulira wamu ffenna, era tubasaba tunywere twagalane ffenna, era tubasaba buli omu anyweze munne mu kaseera ak'ebigambo ebingi ennyo. Ebigambo ebingi ennyo tusabe Allah bituyiseemu bulungi. Kyetulina okukola ng'Abasiraamu okusooka kwe kutoogera kigambo kyonna naddala ky'owulidde nga tokirinaako bumanyi. Ekyokubiri kwe kusabira bannaffe bonna abali mu mbeera enzibu, nga mwe muli ne baganda baffe abali mu Gaza, abali kufa enfa ey'ekyeyonoonere nga battibwa mu bulyazaamaanyi bw'ekika ekya waggulu. Bakadde baffe, buli lw'owulira musiraamu munno ng'anyigirizibwa, bw'owulira musiraamu munno nga bamutta bwe batyo, bw'owulira musiraamu munno nga abonerezebwa abula embeera talina mirembe, tewaliiwo musiraamu atereera, era ffenna Abasiraamu tulumwa kyekimu. Olw'ensonga nti obusiraamu oba ffe Abasiraamu ffenna kalibuniyani, tulinga muzimbo yashuddu ba'duhu ba'da. Ensonda eri weebaawo enyweza omuzimbo gwonna, ate weevaawo omuzimbo gwonna gufuna obuzibu. Bakadde bange ab'Abaganda Abasiraamu abampuliriza, kyetulina okunywererako ye la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ekyokubiri ye mahabba, natahabu ba'duna ba'da, twagalane bakadde baffe. Ekyokusatu kwe kuba nti nno embeera yonna weebeeri na byonna ebira bitambula tetubiteeka mu nnyo bigambo. Ebiseera ebisinga ebigambo ebingi byonoona, wabula tusabiragane tubenga naffe Allah atusaasira, n'okusabira bannaffe tubenga tuyita mu mbeera eno bulungi. Tusaba Allah jalla wa ala buli omu amuwe obwangu mu mbeera ye ebyekalubye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusimulire buli omu amuwe emirembe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyirize duniya tusobole okukolerera akhira, era tugiveemu nga tuli bantu balungi. Mbasaba baddu ba Allah mu kaseera ak'okuwummula, abaana baffe nga bazze ewaka, mbasaba bakadde bange tetulekerera baana. Fuba nnyo obe n'omwana wo, tambula n'omwana wo, mulage ky'oyagala, mulabe embeera gy'amaze ku ssomero, alina kipya kikyaleese, oba alina muze eky'ogumuyingiridde, oba oyagala abeere ki? Ky'oyagala omwana abeere enkya, olina kimutendeka kati leero. Bakadde bange abalungi, ne kibanga omuzadde obuvunaanyizibwa bwe mu kaseera kano ak'oluwummula, twongeremu amaanyi mu kukuza n'okugunjula abaana baffe, n'okubalaga emirimu babe nga bakola ku mirimu gye babadde tebakola. Omwana muyigirize nti bakwata enkumbi, oba obadde muluuzi muyigirize okulunda, oba obadde mubazi muyigirize buli kyonna ky'okola omanya nti obadde okola kirungi, kiyigirize omwana aleme kulira ngalo, sinakindi okufuuka engajjaba insha Allahu amini. Bakadde bange ab'ebitiibwa, nsaba wa kitiibwa Allah buli omu amuwe kyasinga okwagala. Allahumma arina haqa haqa warzuqna ittibaa wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.